Nze kabaya nkoye, koye. Gonto wale ntambuza onda kulamba lonna nze nkoye. Ndenjale nnuma nze asikyage. Kati nze naalidde. Nange sinnaali obudde ffenna. Tugende. Yetulagawa. Naye kenyini gye ndaga simanyi. Tugende. Simanyi. Aye Mukama Katonda bikiro bye neteekamu. Zangwa tabulungi ne mukazi wa lubuto. Kyetagisa kubanga twetaaga tugaziye ku parking nga bwegambe. Then eno church tusiige langi. Ekyamazima ndaba ne kuuba ebifaananyi. Amazzi gaseera. Kubanga church z'abalala kitusinga kuba tusingako parking. Okwongerako naye njogedde n'omuzimbi aŋŋambye tugenda kukozesa $6,000,000. Kati ekira kye njagala okubuuzaako Pepi, olowooza mu akawunti tulinayo ssente mmeka? Mwami ndowooza tulinayo $4,000,000 nga 4. Kitegeeza twetaagayo ssente endala. Twetaagisayo ssente endala. Ekyamazima kiri nti tuuze akakiiko. Ssente twandikozeyo ebbaasa ezizimba kanisa. Twandikozeyo ebbaasa ntwala kuzimba. Era nawe obuto ekyanze kyanzemukko naye ngira owumulirako wali kusanga.
Kwata. Ya yangu yo munange nko yangu wayo. Ekifo kirabiro. Nsumba. Nze nagamba ngenda kubikola. Ngenda kubikola ensi eno ikakase nti ddala Musumba akola ki? Akola. Ojja kuddawo tudde muno omanyi kya kizigwa. Naye kati bwezigwa mutuufu nga tulinawo poloti zaffe zino. Tuba tetukola? Iba na yung kabata ko, Mau. Tunakundeka enkoko naye kubo. Motoka olaba tugireseeri. Ekyemotoka wano olaba oyo omulaba ngenda kumugula nkolewo ekkubo. Okitegedde ekyemotoka okutuuka ento kifaawo. Tukoze tutya yakiriza. Ate asobola ogana omugaga. Sente weekuba. Money beats Gonza baby. High five. Ekyo kyebalizanga Mukama. Naya. Kapag nasangin ako kurante. Ano na masangin ako kurante. Kapag Oya kaba buka. Olubuto kujaba. Olubuto? Mu bisabola abakyala. Oba kizza muso. Yangwa tumutosa kumotoka ya tubema.
Mola. Onsanze nno mbadde ku Bible n'enkutumyako. Mbadde wano neesiriikirira omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba omwana bulijjo ky'omubuuza ng'ondaga maziga nga buli kyenkubuuza ondaga maziga leero njagala ombuulire. Wabadde mu ddwaliro n'ozaala bulungi, kulondera nga tonaba kuzaala naye nkutwala mu ddwaliro n'ozaala n'omala okuzaala bulungi, naye okuva mu ddwaliro wamala okuzaala nkubuuza ebikukwatako okaaba bukaabi neŋŋamba oke kyeko kyalina obulumi bwaki bw'okuzaala ne tujja ewaka newaka nkubuuza okaaba bukaabi naye kati bwe netudde wano neŋŋamba omwana kamuyite mubuuze bulungi nga tewali maziga kansubire ogenda kumpa maziga leero. Ekikumpisizza wano njagala kumanya obuvuune obuddo gy'ovudde gy'obeera gyewali gyewafunye olubuto kyajja kitya okusanga eyo. Pastor ekituufu Mpulira. Sewanga wange yaneta mu kibuga eno yanzija mu kyalo nandeeta eno era tebyagenda bulungi. Otuulidde omutima ate munayi gavumenti yatukolera kati amasannyalaze naffe tulina muno muna waliwo abagagga abazze ne bagula eno faamu obutooke buluddewo wano akasolabira bulungi olusuku ekyo tekirina mutawaana nengato tewazikuuseeko mazima zijagendera waawo genda weeyo Kampala nga baagala bayonje wabula mwana nkugamba ebigambo bino mpuliriza bulungi bw'ogenda e Kampala weeyise bulungi ekirala funa omusajja omulungi ayimiridde anti ndowooza otulaba munaye ate naawe oyagala obeere nga nze gamba temalekira ngenda kufuna omusajja nja mukuleetera wano jamulaba ne mama owayo oyogera biki ebitaggwa omwana wabadde n'ekiro kyonna kiki otambuka bagenda nakuleka naye waba oyogera tomala oba wabaki bagenda muleka ate banakuleka obaki Bye mama. Yes, ngawaba wanjula Nachugudde Nachugudde Abisenga. Jangu Segamba ndi kwa TV bannange. Bali obusajja oli ku TV buli mukuzanya buli mukwekuba bana ebijuma. Amada sibira banga.